Gambye tuli kwanjwa tulekedde ka love story. Wa tuleka cinema kapya. Gambye Vijay Jones Productions nga bulijjo. Ne bagamba Miyameso takabuzemu. Ne mwali mu cinema wabala Christmas show. Naye mwali nnyo. Kati bwe bati bakwate kubo ne bajja mu Puerto Rico. Maserengeta ga Amerika. Lodi nachi abwatuke la bwasirituka. Bwasirituka kifaananyi kye kyagwa. Kabaka kyava kisawuka n'akiteekayo. Wabula kyonna kyali Mukama yamanyi. Sebo basi muyisi kyabikasi muntu. Kene kyewunyisa ni nakya atamulaba. Ninga abeerawo ku lusegerwa nakyala. Oh no. Wetaaga entambula maama. Lift already. Katende yajjo wa special. For your boyfriend. Agamba muteyetaaga ntambula ina gwalina kono boyfriend oba girlfriend. Remember. Jukira. Camarón que se duerme. Camarón se. A la corriente. Corriente. No idea what that means. Owayi simanyi kye kitegeeza. Get some action, girl. Kati waliwo yajja. Owayi. Kyava soka parking erudda. Ogamba kijiji. Ono seyawe yamukimye. Yamusimbira wakafumito. Ati mbutufu jiji nange kumisize baga libadde gwavu. Yeno tebamulaba wabula abeerawo bakayise meant to be. Kwegamba ateekeddwa kubeera oba kiteekeddwa kubeera. Kati bwe batyo Nacha yajja n'apiikinga mukwano gwe. Nacha ayitibwa Jiji. Akimye mukwano kuva ku kisaawe era bo batule bakwate ko bagezeeko okweyongerayo. Kuliko kabaka abatambulirako ate nga kirabika ababaddeko okumala ebbanga. Mukasira wabadde girogezaako kimasiyawe ku kisaawe. Asoose genda ku shopping wabula aguze ebintu mudidi. Osobola okugezaako okwewola ku ngoye ez'enguze kuba nkiraba gwe tonnabakyusa mu ngoye z'oyambala. Tegayabira decent ever. Avuga emmotoka ku speed eteekanika. Jiji yafuna ku sete eziteekanika. Era nga amaze ebbanga. Please can we go to my church first? Bambi nyaga tusooke tuyiteeko ekereziya gye ngenda okwasaganya. Bambi nkusaba nga tetunabagenda wala. Ono yamugamba tewali tabu nga bagamba Stefan Webak yateekamu enguliko mu sinema. Bwe batyo basembera nga bagamba Liz Haley yakagattaka yakawadde ssamalira kika 35. William Akati director of photography. Amugambye soko mpiseeko ku kyaki. Kakino nakyakutekuba okujja architecture nga bagamba Kala Helden yawandika olugero lwa sinema. That's my project. Yegenda okubeera project yange. Marcos Zurenga, Catherine Bonamuneno. Kati bamutuusize ebbali bamugambye oba atuuse kwekerezia gyagenda okwasaganya. 5 minutes. Yasoma bintu bya kuzimba. I'll be back in an hour. Onamugambye soko mpemu eddakiika atono ngenda kudda mu ssaawa. Nakya bw'atambula ne kabaka n'ava ku ggaali nga bagamba Paulo Breyus ye director of photography. Kati mukazi watu yajja erudda kyava gyasooka agezeeko okwekaaja. Ekereziya yeetaaga renovation wabula mulimu n'ebyetaagiso kyusaamu ebitonotono. Yasooka ebbali kyava afotola ebifaananyi. Lodi Seba amubeera ku lusegere. Kyonna kyali Mukama yamanyi. What have you got into? This is brilliant. This is. Oli yasooka ne yeebuuza naye botufu kiki kye natomedde kino. Kyava mugamba weebuuza kye watomedde. Kino kigenda kubeera kisuufu kigenda kuwanvuya ku mulimu gwo. Really wish that you could hear me. Ebiseera bisinga mbeera ne ngamba kale singa osobola okumpulira. Waliwo omulala eyajja. Gwe Ssebo Wiiru wangi. What are you doing here? Kati okola ki wano? Best friend. Ati nze kukyali yakuseeya wange. This is beautiful, but Kirungi siganyi n'ekirabika ndi busy. Lindako. Soko gye. Tugenda kwogeramuko. she'll be fine. Ajja kubeera fine. Kyava akuba entoli. Bw'akuba entoli bwe kibune kifreezinga. Gya tugende twogere waliwo ensonga ze njagala okuyitiramu. Kati bw'atyo n'amwetika. What are you doing here? Kati okola ki wano eno gwe Aki? You volunteered. Mbu yasabye najja. Really needed a break from the office Nabadde neetaaga ka break okuva mu yafeesi. to do what you do down here, you know, helping. Manye ebiseera ebisinga wansi eno bali bansindise mbeeko kyeggamba. The reason I'm here, Ensonga endeese enkulu you, my friend, kugamba nti gwe Seya are being promoted. oli promoted. What are you talking about? Bakuziza kono ki kyoyogerako. Standing job with Amanda, I mean, a bit overprotective. Yeah, it is. Bagambye nti ng'ovudde ku kyogenda maaso n'okubeera overprotective kono nedda. Siri overprotective. Ndi guardian angel oba ndi malayika enkuumi gwe mulimu gwange. See? Whoa, whoa. Lindako. This is great. It's all lovely, but it's very sudden. Siganyi bankuzija. This is an excellent career step. This is great. Eno si kalu ya start just kubeera ekise kino kisufu. Muba mukuzija. Do this. Bano bola ba guardian angels
oli omulala atera kubeera eri waggulu mu yafeesi oba mu ggulu kati ate ono owookubiri yabeera ku nsi yabeera mu field kati azze kumuleetera mawulire mugamba nti bakuzizza Down here. You know, when the sun's shining like this. agamba nti wano wansanyusa ebiseera ebisinga ojjawo omusana embeera yaawo And then heaven. kibeera nga ggulu kubeera mu ggulu osyegera Yeah, happy. osyegera kyegamba nti ye Oh, katonda wattu it's just really weird timing, that's all. nze ndabira ddala akaseera katabbu kano okuŋŋamba nti bankuzizza Got the new project, we're in Puerto Rico. tulina projekisi ez'amaanyi okwasaganya nze ne nakyala I haven't done it. Can't direct orders from. zino ssebo direct orders kuva eri munene yennyini butereevu What'd he say? agambye ki Well, let it go. It's over. wiru wandibadde okita kino kiwedde ekyokuma nakyala On a holiday for? I mean, Puerto Rico. wandibadde aliisi osooka n'ogenda ku holiday No, no. kuno lwaki mba ngenda olwedde ndi mu Puerto Rico No, Please. No. Why? Sorry. babeerawo ne bakayana Hey, kwe kujja ebbali remember her? ono omujjukira omukyala ono She was a really cute angel. yali malayika ekyasinze Did you, simanyi wamweggala nedda samweggala bali ku Mother Teresa enough already? mutuufu nkoye katimbulira Oh, listen. I watched over her and I protected her and omukyala ono mbadde mukuuma mbadde mutereeza mbadde buli kimu kyonna True love. That's why. yamugamba ensonga ekuyisiza waggulu lwa nsonga anaatera ofuna omuntu gw'ayagala Sorry. wamma onoosonyiwa mukama wange kisirittuse okwano ogwa ddala kikwataganiyawa nange Everything. buli kimu kyonna Archie, wait. aki soko lindeko soko malireyo aki Too much, Will. njogedde ekimala wiru sigenda kwongera kubanga nnyo okugambya details bangambye kimu kugambye nti okuziddwa olina okudda waggulu kati bamugambye nti ensonga lwaki akuziddwa era alina ova ku nakyala lwa nsonga mu nakyala naatera ogezaako sisiika nekiyitibwa tulaavu ye kati n'abuuza ebya tulaavu bikwataganiyawa n'omulimu gwange ko aki anti buli kimu kyonna kyesigamye mu kiyitibwa omukwano ku nsonga yo ne nakyala kati yajja ebbali mukazi wattu akyekkanya ekereziya gyagenda okulako renovation yajja atambuza amaaso ekereziya nsufu okukamala tuli mu Puerto Rico bw'atuuke bakyava asooka asirikirira ku bisenge bakubako ebifaananyi bya zimalayika ezize zisinzibwa kyava afuna bulungi nnyo ekitabo ng'ogasseeko ne penso n'atandika okusikekinga waliwo ekifaananyi kyalaba era kyagenda maaso n'okusikekinga okuva ku kisenge nga bw'akuba mu kitabo kifaananyi kyefaananyiza bwe kiti katonda wattu kyava ayitawo ebbali aba atambula yakoona ono kaano n'agitereeza kati waliwo kabaka eyajja anti mbadde njagala kuyamba mu kino n'ekifaananyi kyakubye Yeah. nosika ekibuku ye You American? simanyi oli America English. nze ni mungereza don't have a look at this guy. ono gayita omumanyi mwesonyiwe kakirabiko lyafunye obujja Is the oldest church in the Americas. okimanyi nti eno ekyaki ekyasise okubeera enkadde wano The oldest, actually. The first is in Santo Domingo, but yagamba nti enkadde esinga eri mu Santo Domingo I love New World architecture, that's for sure. Are you a student? oli student ono si student naawe Exactly, thank you. musirikeeko olaba bagambye musirike gwe fuluma genda kegeno wiirwa ayagala goba musajja ono aveeyo kirabika afunyemu obujja gera okuza amaaso ng'akuba ekifaananyi oli kyava abako byawandiika wiirwa alina kuuma nakyalo ono malayika nkumya eri nakyalo ono lwakirabika afunyemu obujja okuva eri akavubuka kali oba akasajja akaze Back to work, but please go. agamba Anything. bw'oba olina kiweetaaga kyonna There are over 400 historians. osobola okunkubira essimu Show you around. waliwo ebifo nga 400 ebiri mu Puerto Rico nsobola okutwala n'embikulambuza kaguba akasajja kabadde ki Benjamin. mpitibwa Benjamin ate gwe Amanda. nze mpitibwa Amanda Okay, Amanda. awo si wabi ok nga nti oba olina kiweetaaga bye genda twakoowa suulayo Back to the peanut factory. Shall we? wamma tugenda egiwa gye tulina okudda kati nakya yakwatekubo n'amukima Romania. musiru gwoba ovuga otya leka tuveeko Here, take your shopping. sooka otwala ebintu ebyo byoguze So I leave you alone for an hour? nenkuleka essaawa emu n'olonda omusajja What?
I didn't pick anyone. Nedda sina nze gwe nnonze. Friendly here. Just abadde friendly. Yeah, friendly. Friendly lubadde lukwekwanya. Ono n'ayomba yika. What happened to my shy little friend? Ki ekyatuuseewo ku seyawo? Welcome. Welcome to my lovely... Weebale tuuka mu kifo kyange oba maka gange. Ssebo kano kafunira ddala ku nsimbi eziwera. Ono bw'atuuke bakyava soka tambuza amaaso. Talinamu ebifaananyi bingi eby'enjawulo. Keka bombi baali basoma art. Olina afuka architecture. Kone kafuka ka designer. Ekifaananyi okijjukira. Amazing. Butuufu ebifaananyi byo biri amazing. Oh, Gigi, it's so Gigi. cute. Ng'ekifo kiri cute. How crazy talented you are. Olina talent sijja kulima. Is he handsome? Leka kuzija ku mbozi gaya abadde mu balagavu. Sort of. Abadde nga. Who's a tourist guide trying his... Kwegamba abadde nga tourist agezaako nga bw'omanyi era. This church is so beautiful. Wabula kyaki mbalagavu. I want this assignment, Gigi. I've got to prove to them they made the right decision sending me here. Nyina ogezaako kubanga nkakasa nti baakoze decision ensuufu okunsindika eno. Kubanga singa ngituusa ku mutindo gw'erina okubaako egenda kubeera assignment ensuufu okamala. Well, there's nothing else to do. Ndowooza ebiseera ebisinga okola ne designs kono bwe mba sirina kyakkola nzirawo neetungayo ku bugweyi. Kali ka Gigi kaagala nnyo n'ebyokutunga. Or what? Daba nno ono ssebo abeera mu maka awo n'azunga naye nga teryamulaba teryamufaako. Ye alina kubeera ku mabbali ga nnakyala ayitibwa Amanda. I'd play. When was the Okay. time you played with a man? Mulungi gwasembayo ogezaako okubanga osaba n'omusajja oba ozannyamu n'omusajja. When was the last time? Mulundi ki gwe wasembayo? Life isn't near your business. Yes? None of your business. Mugambe ekimu tebikwatako. Fine. Kale fine sikina mbuzibu. Go ahead, hand it over. Genda maaso enamba gimpe gyakuwadde y'essimu. Give it to me. Enamba y'essimu gyakuwadde oba tufaayo gimpe wama gimuwe. You said he was cute, right? Ogambye nti abadde mubalagavu. Hey. Number so I can call him. Kati namba gimpe nze nyamukubira mwefunire. Gimuwe namba gimuwe. Don't change a bit, do you? Naye gwe tokyusanga mizi egyo. Yiyo sijja gikuwa. You do like him. What? Ekitegeza naawe wamwagadde. Call him when I feel like it. Nedda. Kyeyakola n'agifuwa ennamba ya munne y'essimu. Oli tayagala onaakubire musajja. It's okay. Kiki? Empewo egitutte. Ati si mpewo buwewe eyo. Kyeka wano waliwo omuzimu omukyamu. Hey. Waaye! Just disappointed. Ono ssebo alina yiriza ate teoli teyadduka. Stop. Yamugaa siri mukyamu, I'm just disappointed. Alina yirizi tayagalira ddala myoyo mikyamu. Okay. To life. Tunywemu ku lw'obulamu. Ati ku lw'omukwano. Kegenda mu kaseera kano twavayo ne tudda ebbali. Wiiru alabika kannakyala akeegwanyiza. Ate bamugambye nti kannakyala alina okugezaako keesonyiwa kubanga bamukuzizza alina okudda waggulu. Hello? Era kyaliwe n'amubbirako n'amugamba nti eno ensonga yeekusise kubanga nnakyala agenda kufuna tulaavu yoba omukwano gwa namaddala. Little sudden burst of wind doesn't change a thing. Gwe ssebo olw'okubanga ofuuye n'empewo tekitegeeza mu kigenda kyusa mu nsonga ya nnakyala obadde siniyo oba entuuko ye. Blew your cover with the roommate. Okimanyi nti obadde ogezezaako okubluwinga kavayo ne roommate wa nakyala. Ku ekyo ky'okoze nakyala abadde asobola ogezaako okutegeera nti wano waliwo malayika. Look, Oli ayitibwa I appreciate Gigi. commitment to your assignment, kid, but it's time for you to move on. Yamugamba nsiimye okubanga obadde ofaayo nnyo eri omulimu gwe bakwasa ogw'okuma nakyala Amanda. Wabula ke kaseera omuvinge on. Ono yalinga bosi waabwe. Tip on your reading. Take whatever you want. Look, Funa byonna by'oyagala, funa ebitabo genda osomesomeko. done. I don't. Bw'onooba omaliriza ozza ebitabo byange. Yes, sir. Ye ssebo. Yakwate kuba gyagezeeko okwekaaja. Yeebuuza ki kyagenda okukola. Ono ye boosi waabwe oba ye Katonda oba yaani Mukama yamanyi naye nga ye boosi waabwe. Yafunawo ebitabo. Kale agenda okuzza amaaso wano waliwo engeri y'akatabo ak'enjawulo. Kyava asomako kungulu kwako. Bw'amala osoma kungulu kwako n'ajjaawo bulungi. Oyo gola amalayika naye mubbi. N'addukayo. Yajja eri nakyala yajja asoma akatabo. Bw'atyo bw'ateekeddwa okubeera ku nakyala. Alina kumubeera ku lusegere. Omanyi ku nsi buli omu alina kye bayita malayika enkumi, guardian angel. Naye lwakubanga ffe tuba tetugiraba. Ebiseera ebisinga oyinza okuba olina kyogenda okukola n'ofunamu omutima okutujja. Bino bye baweza mbu simanyi nabadde ngenda kukola kino. Omutima ogwokubiri ne guŋŋaana. Ebiseera ebisinga malayika ebyo yebeekulabudde. Kati ekiri ku nakyala malayika ye mubeera ku mabbali. Ye kabaka ono ayitibwa Will.
It is possible. Esigeza buli kimu kyonna kisoboka. Mukazi wa kyaba akyuka. Abantu mu kyo tumanyi communicatinga nazo. Naye olwokubanga obwongo bubeera unconscious. Saagala ondeke. Kyekigambo ekyaddamu ofuluma munnakyala. Loli nawulira nga awunje. Sokoleke. I'm not going to leave you. Anti munaye sigenda kuleka. Keri alina okwati kuba agenda asika n'esseyaawe. Just a little. Oli ayitibwa Aki. Thank you. Soko mpe munyenye eyo. Right. You ready? Now! Kati. Archie! Aki. Good go, Archie. Well, thank you. Archie! Aki. 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 I need you. Aki soko je nkwetaaga. What on earth is the matter with you? Kiki. She doesn't want me to leave. Okimanyi nti omukazi sayagala muleke. To find love, there's nothing you can do to change that. Agenda kufuna omuntu gw'ayagala biveeko ebyo tolina kyogenda biremesaako. Well, then what are we doing here? Tukola kiwa? Aki. What if it's me? Bwe kiba nga gwagenda okwagala yenje. What? What if it's me? Bwe kiba nga yenje. Nga yenze tulavuye. Don't even go there. Tokigeza nako. I have that kind of destiny. Kubanga gwe tolina ntuuka eyo. You were a guardian angel. Oli guardian angel. Enough said. Gw'oli oli muntu temukwatagana ekyo kivueko. It says in this book. Mu katabo kano bagamba. Gasya. Wujja akatabo k'omunene. Stand up. Mwe musigala awo nammwe temujja. My human experience. Where'd you get this? Oyagala kufuna life human experience tiye. Archie, Aki. love her. Omukazi mwaga tosinika mannyo. Do you know what would happen if someone Omanyi ekitukawo singa bosi akimanya nti oyogedde ebigambo ng'ebyo. worse? Kijja kubeera nakyattabu. Fall. Bayinza n'okusuulayo. For her. Olwedde nze nagudde dda mu mukwano eri nakyala. She loves me too. Ate naye anjagala. The divine and become a human. Singa ngezaako okwejjamu olwa divine nsobola okufuuka omuntu. Singa yejjamu olw'omwoyo omutukuvu asobola okufuuka omuntu n'ayagala nakyala. Oli serious? Oli mulalu? Archie. Haki. To make an appearance. Will, you know, appearances are strictly for end-of-life conversion, fear and trembling, and the occasional faithful expectation purposes only. Personal appearances are strictly forbidden. Yamugamba nti ensonga etubeezaawo gimanyi. All else. Personal. Guardian angels are not supposed to. Kwegamba okulabika ng'omuntu tekikkirizibwa. It must be destiny. Eteekeddwa kubeera nga yentuuko ssebo. This conversation is now formally over. Eno emboozi ewedde. Meet me where it's more beautiful than heaven. Baakwatibwa ssebo amulemeddeko. Now there are rules. Yes. Waliwo amateeka okimanyi nti ye. First, you will forfeit your wings. Taken. I think everyone drives in Puerto Rico. Ekisooka olina osooka okweggyako ebiwawaatiro byo. Tell anyone. Tugamba omuntu yenna As an angel. nti oli malayika. No. Kubanga singa ogezaako bosi ajja bimanya. We want- Kati basizewo bakikole mbubba. Ono bamufuula omuntu mbw asika ne nakyala mbw akizudde nakyala kirabika agenda gwa mukwano naye. Biri be bamugambye munakyala naterogezaako sika tulaavu ye. Changes into every card that exists. Eno kaadi ogiraba esobola ogezaako okufuka kaadi yonna eriwo ku nsi. Truly unlimited. N'osobola okufuna kyonna kye weetaaga n'amuteerako omudidi gw'ensimbi. Extremely important. Ekikulu Must check back in within 7 olina ogezaako checkinga in within 7 days. Ekyo kimanyi 7 days. 7 days olina okulipootinga. What, you think it was literal? If you Ate bw'obeera omuntu kikubeera kizibu ogezaako okulipootinga. To roam the earth as a fallen angel for eternity, and I think it mentioned that in the book. Ebisinga babyogeddeko mu kitabo nabisomye. Totally serious. Okay. This Kino is the latest gizmo. It is the best thing I've ever done. kino kye kintu kye nali nkoze ku nsi ya Katonda. Well, it gives Uh-huh. the human body angelic powers, apart from the ability to fly. We're still working on that. Yamugamba nti bw'oba ofunye tesi y'akantu kano kisobola okukuleetera okubanga okola ebintu eby'enjawulo mu mubiri gw'omuntu As long newankubadde oba tosobola kubuuka. holds for about 7 days. Nnaku 7 byonna byonna ebisigadde bigwa ku nnaku 7. Complete emergency. Nnaku 7 olina okwata ekkuba okudda. For a... Olina okulipootinga. There is one last thing you need to know. Waliwo ekintu kimu ekisembayo ky'oteekeddwa okumanya. If you need your wings, Bw'oba weetaaga ebiwawaatiro byo for any reason, you will give up your flesh. kimanye nti omubiri Parents, you can never get one back. ate kasita bikuvaako You ready? obudde ne bukugwako nga tonaba bifuna tosobola kuddamu bifuna. Nga beeseetinga Name? Archie. Your name?
erinnya lyo Will. Be serious. ati mpitibwa Will. Beera serious kyagala ojanye. Will. Mpitibwa Will. Occasion. Omulimu. Kola mulimu ki? Love. Ndi mukwano. Aya. Good luck. Nkwagaliza mikisa seya. Kino bakikoje mbubba ne bosi tamanyi. Bosi waabwe. Bosi wa Zimalayika tamanyi. Sleep. Why webashe? For your first appointment. Kali ebiseera ebisinga mukazi wattu abadde akola buli kimu kyonna nga kiri successful. Lwansonga abaddeko malayika enkumi. Olwaleero alina okugenda omumiitinga abantu abagenda omukwasa omulimu gw'oconstructinga church. Kyokka yakubye otulo. Bana yenfudde obwedda nebashe. You overslept. Webashe nnyo. Ssaawa ziri 3:15. Tufudde. Alina okwerongoosa nga obudde bukyali. Oh, it's Boston time. Oh, my laptop didn't go off. Why didn't it go off? It's like it's gazette. Weetegeke gwe. Ngenda okuzza amaaso mu faasa Katonda wattu. Kyava sooka yeetula twadde eri Weeru. Weeru mu butuufu yeefiiringa nti kati ali mu mubiri gwa muntu. Yajja atambula. Alinga makedo. Awulira essanyu. Kati ayeekizistinga ku nsi. Genda okwata ku mazzi nga agafiiringa. N'asooka atunuulya akakebe ka sooda. Yakasimula ne kakuba Sseruganda ku mutwe. Kakuba n'okkuba. Lwaki okakubye ne kankuba? I think I just wanted to know. Ati mbadde njagala kumanya. Feel like. Obadde mu butuufu kiwulikika kiti. Kiwulikika kiti. Yamwokya ng'ombe. Gasiya ku mbaavu. Feels like. Umena kyalabye nga bamusekula. Ndowooza owulira bwe kiwulikika. Katonda ate. Ono yajja amutaase. Are you alright? Oli bulungi ssebo? You can see me. Osobola okundaba? Whack you. Vaayo ndabye nga bakusekula. Yeah, maybe. Yeah. Atagala nakyali mu kamungulu bamukubye ng'ombe. Gravity thing, yeah. Gravity, Are you alright? Tosobola kuresistinga gravity. Oli bulungi? Never felt better. Siwulirangako bulungi kusingako wano. Whoa. Yeah, maybe in another life, in another dimension. Yamubuuza nkumanyi. You're English. Kono oba osanga mu bulamu obulala mu dimension endala tomanya. Well, if you're okay, I've got work, so. Bw'oba olyeko enkya alina ebyokola tujja kukwatikuba otuddemu tu meeting. What are you doing in Puerto Rico? Work, actually. Ki ekyakuleeta mu Puerto Rico mbukono mirimu? Yeah. Joking, of course. Mbadde nsaagamuko. But, naye just hanging out. Jasi ndi wano ntambula mu butambuzi. Bamubuuza nno byakola. I'm gonna be late. N'onsonyiwa nyina okwatikuba ogenda ngenda kuba kikereji. Bye. What's your name? Erinnya lyo gwani? Mpitibwa Weeru. Weeru. Okay. Oh, maybe our paths will cross in another dimension. Oba osanga tunaddamu ne tusisikana mu another dimension nga bw'ogambye. Okay. Bye. Seba asobodde okwogera nako ayogedde nako ne kwogera naye. Yawulira ng'akyetaaga omukisa nako. Kyava amenya ebintu erudda. Namana akwateko ne yefurambu atwasiza nakyala. You saved my life. Otaasiza obulamu bwange. All in a day's work. You better go because you'll be. Wandibadde okwata ekubo n'ogenda kubanga ogenda kubeera kikerezo okimanyi ekyo? Yeah. Nyina ogenda kuona obutereevu. Yamusitula. Heavier than you look. Oli muzito n'okusinga engeri gy'ofaanana. Good. Great. Ebigambo talina bingi. Wandiyagadde onywamu kakyayi nange. Tonight. Wali eri enkya ekiro ku ssaawa 2 siina buzibu. Perfect, no problem. Kanakyakamusabire bagende bafunemu kakyayi. Okay. Wabula akitinze. Genda tewali tabu. Thank you. Bye, webale. Whoa. Nakye yakwati kubo nayingira munda. Alina osisinkana abagenda omukwasakwasaganya ebya church. Amanda Brooks, I have an appointment. I know. Bitwa Amanda Brooks, nyina appointment. Sorry. N'osonyiwa nzemu kikeerezi. Benjamin. Kati okuzza amaaso n'alingira kabaka bwe yasinkana eri mu ekereziya ayitibwa Benjamin. Project. Ati munaye nyina projects gye mbadde ngenda okukolako. Kirabika naye architecture. So am I. Senor Miro. Ati nange ndi architecture. You're the architect Yegwe architect firm that I'm up against? Gwe bangambye afubutuka mu Boston farm gwe ngenda otoba naye. Sweetie, Senor Miro does not have all that. Senor Miro talina lunaku lwonna maama. Steal my project. Oyagala kuba project yange. Is that right? Bwe kiri nsebo. There must be some kind of a mix-up. Kirabika wano waliwo engeri yaka mix up. You're a girl. Tebangambye nti oli muwala. You noticed.
ali kati okirabye n'asooka ayomba una niña quitarme el kahoni ¿Qué clase cojones? ke kirasiko kahone ayogedde kirugo ntabitegedde kyavadda. What did he just say? Wamanya abayogedde bikyono. He went. They've got some ball. Asoose gamba nti balina emipiira. Now, which is a girl. Okubanga bafunye architect kyanga mukazi otwala project ye. Naddamu n'agamba balina emipiira egikubagana eminene. Senor, I didn't graduate Signor, from university. sebo tebantikira mu Yale University ya architecture. Ended upon by some match. Kubanga ngenda maaso ovumi bw'omusajja omutumbaavu nga ggwe. Sweetheart. Ono ne yeefuddemu vuunuzi. This project was mine. Eno project sebo yali yange. Why don't you enjoy a nice vacation while Lwaki tonyumirwa ka vacation engeri gy'oze mu Puerto Rico? beaches? Gendako ku zi biiki oswiminge nga banno. Pleasure to meet you. Kibadde kirungi okusinkana I hope you have naye kankuyambe fun on this island. osobole okugezako okufuna essanyu kazinga. No, I've come here to work. Nedda nnyabo ssebo. Senor, and that, Ekyandesi wano okola project yange. you don't mind. I've got a presentation to make. Ate bw'oba tofuddeyo nyina presentation gye nyina okulaga boss. Katonda wange. Amen. Ebibyo bibino. Yavaawo anyose. El amor. Ono naye kyabika binyumirwa. Kati twakwate kuba okudda eri Gigi. Ono yakomawo mukoowu. Presentation goes like that. Kibuga presentation yabadde mbi nnyo bwetyo. Come on, what's up with the retail therapy? Ki ekyakutuusiye ku bikyate byoguze bino? I completely messed up my presentation. Okimanyi presentation yange ngikyankalanyiza. Kyekiguziza Jewel ene yebayi bweti. And I saw that church guy again. N'ensiikano liga ye yankwanidde mu kyaki. Great. Kirungi. I bump into this English guy Nasoose eggwamu ono gayo Omungereza baadde bamusekudde eŋŋuumi. on the street, and then he goes on to basically save my life. N'ataasa obulamu bwange. Ministry, I'm 20 minutes late. I'm Kati eddakiika abiri ezaggyeko. years, church guy. N'ensiikano ono gayo yabadde ankwanira mu kyaki. Slow down. Sooka okakane. He's such a chauvinistic, arrogant. Mutumbaavu mulagajjavu. You know what he called me? Niña. Annie? Manyi kye yampisa Ninia. And now I'm gonna have to go back to Boston. Kati nnyina okukwatikuba okudda mu Boston nga ndi feria, toto feria. Banayinza efudde n'okufa. Why is the universe out to get me? Ni lwaki ensi eyagala kunfunza? Ensi tennaba kwagala kufunza. It's interesting. Imagine how boring life would be if everything. Kwegamba jasi ebisinga binyuma bunyuma gwe teeberezaamu obulamu bwe bwandibadde bwasinga buli kimu kyonna kyali successful. I am having coffee with Hero guy. Ngenda kunywamu katyayi n'oligayo Mungereza. Going from somewhere. He smelled so good. Naye ate ninga gwe nali siikanyeko mu kifo ekyo mwawunya bulungi. Kali musajja wange ng'ajja. Juli alina appointment kati Duli abadde tabeera na kisiikirize. Agenda okuzza amaaso ng'alina ekisiikirize kino kyamusanyusa nnyo. Boy nyina ekisiikirize. Nagambye alinga makedo. Kati agenda okuzza amaaso ekisiikirize kye kirine mu ndabirwamu. Kyokka teri munda baba bakulaba. That is me. N'asooka ayisaawo omukono. Oh, gee. You could have given me a newer model. Aki naawe wanimpadde omubiri at least ogusingako wano. Kyava alingiza mu ndabirwamu. Kumbe eri nakyalamula naye tamula ye afudde ku kifaananyi kye kiri mu ndabirwamu. Unagezaako omusibula mugambo waayi. Ye ali mu ndabirwamu yeetunuulidde. N'asooka agira amannyo. Nakyala n'asembera gy'amusikane waali. Waayi isi Katonda wattu. Nakyala yatuuse dda. Kale omanyi bulijjo ayita mu bisenge yalowooza ne leero bwe kino ngendo yakuba ku ndabirwamu paka waasi bino byesaagala. Oli okay? Gotta stop meeting like this. Akonya endabirwamu. Oh, yeah, absolutely. Obadde tokiraba nti ndabirwamu. I'm used to being able to. Anti omanyi nabimanyiro biyita ayitamu nze. Yitawo tugende. Okay, kanzije. Kansubire wano tebinkoni kataagwe. So what are you doing in Puerto Rico? Kati okola ki mu Puerto Rico gwe ssebo? Saving people from falling debris and attempting. Ng'ovudde ku ky'okutaasa abantu ku bifunfugu ebigwa gugasseko n'okukyokoza abayaayo okusekula. Have been known to fly? No, just here to experience work and experience generally. Soak up life. Agamba mu kino kyo Like a wild. kigamba ali mu ngeri ya experience
wild. Lwaki Potoliko? Amigo. There's a little problem there with the... Kirabika tufunyemu obuzibu wano mu sente z'ompadde nga tip. Still trying to sort out the whole credit. Kiki ate buzibu ki? It appears that you wrote 100. Kirabika owandiise $100. $100 kya dola? Okinamu obuzibu? You want to tip me that? Oyagala kuntipinga nusu $100 ekya dola? Yes. Of course. Nkutipinze nusu $100 ekya dola. Actually, Butuufu weebale. Oh, no, you rock on. Amutipinze $100 ekya dola. Like that, or just when you're trying to impress? Bw'otyo bw'ogaba sente ly'abantu oba oyagala kunsanyusa? Do you keep traveling with anyone? Nope, it's just me. Just bw'etyo bwe ndinze. It's really brave. Oli muvumu. Say fuck it. I'm gonna live life on my own terms. Yeah, that is that. Kiba kirungi ebiseera ebisinga omuntu ogezaako kubanga obulamu obutambulisa ku mutendera gwo. Okay. Ng'oyogera bwogezi Here, why Puerto Rico? kijja kijje. Naye mu byonna lwaki wajja mu Puerto Rico? Why Puerto Rico? Lwaki Puerto Rico? And there is Lwa nsonga ebintu bya architecture waayo. it's actually the oldest church. Ate waliwo kyaki gye nsinga okwagala ekyasi okubeera ekadde kono nedda. Yo yakubiri. Yes, do you know? Kakati naakozesa advantage nti akamanyiko bingi bye kaagala. Watu bayagala okasika asobole ogezaako kafuna ku saidi ye. Am I supposed to work? Naye nga mu byonna ali mu kukiitinga oba ali mu kuyaaya. Yeah, it would have been. But, you know, it's a good job. It is a good job. It's just some people can be hard. Yabadde akutte kubogezaako siika n'abagaga bamukwasa ebya kyaki. Wakyabika bafunyemu obutakkaanya obutonotono okusiya ku presentation gye yaleese tebasanyuse. Oh yeah. Okay. Yambuuza togenda kunywa byakunywa byo. Katakera obutanga biwooma. Yafunja bufunja egiraasi yonna n'agyekamirira. Kyokka binyogoga. Wow, ng'akawooma. Oh, Biwoomye. strange thing like that. Butereevu sifunangako kintu kiri bwe kityo. Katakera owuli omutwe gumuwuma. Breathe. Abyeyeeko nga binyogoga. Olyoke Here. omutwe gumuwuma. Well done. Katonda wange. Have a frozen my brain. It's gonna pass. Gwe tofaayo kigenda kukakkana kigenda kuyita. Yatalantuka. Yuli ayiseemu. N'aweta. Yadduka misinde. N'akwata ekubo n'afuluma ebulu kyava asooka akongojja. Maama nyabo. Kati waliwo abayaaya abajja bajja bafaaseko. Hello? Why? Somebody let me back in. Banaye musooke munzigulirewo nkomewo. Oye, cabrón. Gwe ssebo cabron. Wanimpadde wallet yo. I think you don't understand. Olabika tontegedde. Wallet. Mpa I have to take it. wallet yo basikinga gikugyako lwampaka. Scene. Will you trust me? Muneesige mu kye mbagamba Not. simwandiyagadde kunkyankalanya. Wewe That's what I trust. ekyo kyegambye. Oh, that wallet. Leeta wallet eyo. What if we always hit right? Lwaki buli omu asekula nnyindo? Oh, That is my blood. Bala ennyina n'omusaayi. Blood. Alabye no ku musaayi. wallet. Gwe ssebo You're dead. yakuba buleti. Kabaka ssebo n'agikwata. Wayenga eyokya. Now listen, Kati mumpulirize. Ricardo naddala gwe. Not to mess with me. Nkugambye saagala onkyankalanye. Owulira. I have to rip your head off. Kiba kitegeeza ngenda kuggyako mu mutwe. Dogs. Nguliisa embwa essaawa eno yennyini. I know where you live. Ate manyi wajja obeera nammwe abasiga. Ayaya. Bamuganye okuexposinga talent si zino. always wanted to say that. Banayi. Aki yamwetika n'amuleeta. Katonda wattu. I am in the middle Aki. of a date. Ndi masekati g'omulimu omusufu. You obviously need reminding of some of the basic rules of the angel game. I don't have time for this, okay? Siina kasiya kabiro. At the end of my first day. And you're... Luno olunaku lwange olusooka. It's not my fault. I'm not the one who made all this stuff intuitive. This whole being human thing is... Bino ebintu by'abantu nabadde simanyi nti bikaluba. Boss gets wind of this little scheme of yours. It is both our halos on the... Yamugamba singa ogenda maaso n'ogezaako okuexposinga talent singa ezo. Kimanye bosi bw'anaamanya obulamu bwaffe ffe embiri bujja kubeera mu ttabu. Oba emyoyo gyaffe gijja kubeera mu ttabu. Weegenderezereka ku exposinga ki ky'oli. Thanks for your advice. Thanks for your timing. Could have given me a lift back to the... Alisi waninzizaayo gy'onzijje naawe. Yamuvuga n'amuleka gy'amulese. Kati ate alina kutambula butambuzi asobole okudda eri gy'alese dakyala. Mpozi njirawa? Okay. Bye, girl. No, I'm not saying goodbye to my girlfriend. Kakati. I love my girl. Yakimanyi oli agenda kubeera girlfriend we? This is love. Guno mukwano. This is love. Guno mukwano banaye sijja balimba. This is love. Guno mukwano gwa ddala. See, Ajja ayimba.
kyakwa n'asooka akoleza akatyawo ne kaaka. Bye. Gwe tujja kuddamu. Nakya yamulinda n'amulinda agenda okulaba tadda. Mukazi wa kyakwa kyava asooka akwatamu ebyasobola okuddeeka. Kubanga tagenda kubeera okumpi lunaku lwonna. Kegenda mu kaseera kano agenda okuzuuka ng'omuzigo bokamala. Sooka onnyambeko naawe. What happened last night? Gwe kye kyakutuuseeko ekyo kyajjo. You got guacamole on your face. Olina ebinanka ku feesi yo. It clears the pores. Bino biva keddo bisobola okuyamba okuggyamu embalabi. What happened? Kye kyakutuuseeko. Well, he left me. Yandeseewo ssebo. My date last night, he left me. Deeti yange gye nabadde nayo gyo yandeseewo. He didn't say a word. Teyayogedde kigambo kyonna. I meet 2 guys in 2 days and N'akasisikana baggayi babiri mu nnaku bbiri naye ate buli omu aneefuukidde kyokka mbafiiriddwa. I must be cursed. Ndabika nakolimirwa. Ekyo tokyogeranga. Here. Okay. You're on curse now. Kati oli anikasiti nkuggyeko ebisiraani. You're flow. Onakkiririza nnyo mu bintu by'oggoba emyoyo. I'll get it. You get Tofaayo kange neegigulewo. If it's someone trying to sell you something. Bw'aba alina kyagguza nga muntu alina by'atunda bano abatembeeyi. What is it? Kiki ate? Oh, it's an island thing. Gets rid of unwanted visitors. Ezo Monte Cristos. Bye. Where's the fun in that? Lwaki togulamu? Lwaki tomugamba bugambi sigenda gula kono mba nyumirwaki? Mugambye mugobe. Well, Ngero kuza amaaso nga weeru. you just disappeared last night. Wabuze buze ekiro kyajjo saakutegedde. Been bleeding. Bakubye. Yeah, Nagudde mbayaaye. I got mugged. What did you... Nagudde mbayaaye ne bannyagulula. No, they didn't take anything. Sit down. Naye tebalina kye baatudde kontuula wali eri. Katonda wattu. Oh, does it hurt? Byakulumye. Wayi binnuma. Yes, enormously. Who's hurting? Ate ani alumizibwa? Gigi. Gigi. Some clothes on. Zaayo engoye zange yambala ne ku ngoye. What to do? Wait, Kye ngenda okukola. Ogenda kwambala byange. don't get guacamole on them. I have a lunch with my banker, so I need some. Nyina ngenda kulya kya misana ne banka wange neetaaga nfune ku kintu ekiri decent. I like that one. Yambala ako kajja kukolera. Who are you? Kati ate ono yani? Well, Ono ye Wiiru. from the coffee shop? Ye gaayi gwe nagambye gwe nabadde naye mu ka coffee shop ekiro kyajjo n'abula saategere gye abaddaala gye baamubbye. I mean, Oba yaayi. The flower's working. Ebimuli nga bya kisiru byaleese. Lodi sebo n'abiwamu akawoowo. What is that beautiful sound? Kaki ako akawunya obulungi? Bye bimuli byendeese bino byobadde ovuma. Sebo abiyiyeemu awo akawoowo. N'abisimba nakyala. Kati baba bali awo ne bawulira akonkona ndateera. Oh, the powder Tiweerabira pawuda weena bayiira. gets rid of unwanted visitors. Manyi saagala nnyo bagenyi. I come in peace. Nzize emirembe size kukyankalanya. Wait, Kuza amaaso nga Benjamin yaze. I know. Tulage okulingiza nga kali akavubuka kakomyewo nateera. Use this. no, Will, this... Kozesa kano Wiiru sookodde ebbali gwe vaayo. No. Nedda. I just want to talk. Njagala twogere bwogezi nze naawe. Bribe the secretary for your address. Kigamba n'asabye sekuritale eri gye twabadde ku mulimu. Nampa adresi yo. Dad. Good, you should. Kironyi. And I just wanted to say, Mbadde nzize mugobe. Buli ayagala kugala luggi kagende. I just want to say, Njagala kugamba. Look, Ava wano tolina na byakwogera. please. Njagala twogere ku bya architecture. Nkusaabusabi mpa eddakiika 2. I'll put the coffee on. Kale kamala ofuka cyayi. Omukiriza gye. Ogamba kigwe. Tufa kasajja bandikagobya. Tukayire pawuda kagende. Cream? Black. Nze mpa black. Yeah? Nkuteremu cream nti ye. Sure. Tolina buzibu nti apaana. The sugar? Kati mwaga sukali. Aha. Kati. Look, Labayo. I behaved like an idiot yesterday. Ebiseera bisinga kale siganyo nakulajjo naye sijjanga omujega. I thought this project was mine. Nabadde ndowooza eno project yange si ya muntu mulala yenna. Buying new bids from new firms, yours being one of them. Era ng'agamba nabadde sisuubira nti ku faamu ezigenda maaso n'ovuganya ku mulimu guno I'm sorry. ojja fubutuka mwezi ezimu ku ezo. Nsonyiwa. I think I have an idea. Nze ndowooza nfunye ekirowoozo engeri gye tusobola okuwangula omulimu guno. Yeah. Aye ekirowoozo Can tell that she... wandibadde ogamba nti ono alina idea kuba abo omuntu laba oti mukazi musufu. Actually, she wouldn't need to have any special knowledge to know that she's a Oyo gwolaba lady. mukazi mubalagavu alina buli kimu kyonna. Pozi gwani This is Will. ono bamuyita Will. He's, Put together?
simanyi mubeera mwena n'amufugira cyayi Katonda wattu ayagala mugoba nno muno yasigaza omukyala yeka Katonda wattu Katoli agenda okuzza amaaso okwekkaanya laba nno kyakoze suuti ya munne Wow It looks like a party in here. kirabika munda waliwo kapate Yeah, well, he accidentally spilled some. wirwayiridde ono cyayi afujjiza manga akigendedde Я не плевал. Ты мне нравишься, ты смешной. Спасибо. Джиджи, что ты сделала с моим пиджаком? Немного переделала его. Ладно, хорошо. Удачи тебе на встрече. Удачи мне понадобится. Я бы с удовольствием осталась. Было приятно со всеми вами познакомиться. Да. Итак, я думаю, вам обоим пора идти. Очевидно, тебе нужно постирать вещи и... Ладно, но только если ты позволишь мне пригласить тебя на ужин сегодня вечером. Но тебе же нужно когда-то питаться, правильно? Послушай, я хочу помириться. Если тебе так хочется, речь будет идти только о делах. Я смогу рассказать тебе о своей идее. Хорошо. Отлично. Отлично. Хорошо? Хорошо? Да? Я, пожалуй, вернусь в отель и забегу... nzireyo ku hotelu nange kennyini tujja kusiikana oluvannyuma jankusiimuleko bino kirungi mpozi n'ekimuli ky'olina mu mutwe awo kisufu nange mbadde naatera okigamba ekimuli ekyo kyo kiggwana kirina kubeera awo buli omuntu tayagala kgenda ate abakulembedde tayagala kuleka munne mabega abakoze akakwabi nonajjako ajja n'akongerako ndowooza tujja kuddamu boyi jana tugende fuluma tugende bayi onyigirako aya tujja sika n'enky ekiro nti ye muno yeewuunya bulijjo talina musajja kati alina babiri abamulwanira yafa n'ensi kunagamba Katonda wattu owayi kyava ajja alingizeeko ebweru Utter waste of time. These stale, stodgy bankers. They have no imagination. I was bored out of my wits. He didn't listen to a word of what I was saying. So where did you go? kati wakutte mujaawa He's one of my trustees. alina omuntu gwe yashikanye y'omu ku batrustees be An extra installment. You know, I have absolutely no idea what you're talking about. amazima gali simanyi ku biki byoyogerako I'm starting my own label. ngenda tandika lebo yange ey'engoye yafunye mune we bagenda ofuuka bapatana Gigi, ngenda tandika lebo y'efulumya engoye are all these yours? Yes, they are. zino zonna zize okuona obutereevu nze njikola I'll figure that out. Enough about me. We have... tuve ku byange tudde ku bibyo A first date requires something extremely... manyi bagamba oba ogenda ku deeti esooka weetaaga oyambala ekintu ekisufu kono si deeti Of course it's business. tugenda kwogera business kuno of course kirazibira business Good guy. ogenda kwogera business ne gayo omusufu This is it. aha It's perfect. kakijja kuba kisingako kano kali perfecto Did this one a couple months ago. kano naakakola myezi mitono egiyise emabega kogenda okwesala va ku ngoye ezo ziri eza kasuuti And what am I supposed to wear under? kati iteekeddwa kwambala ki wansi eyo Chanel number 5. bagita Chanel number 5 okay Try it on, come on. suuka okeesalemu olabe butuufu nakyala agenda ovaayo ng'anyumye Benjamin yamugaa wano wetulaga n'asooka mudirectinga bulungi I know. kati baatula ebbali batandika ogenda maaso n'okuwaya rodi yamugabe kijja kuba kisufu senga tutula wansi tugezaako okubaganya ebirowoozo ne tufuna great idea ne tugipresentingayo ekyokureconstructinga church ne kibeera kyaffe babiri My fan, but kuba kati buli omu presentation gyawaddeyo baagiganye for so long. Something to put my heart into, you know? It has this unassuming strength in its simplicity that I love, and it's... agamba nti yagamba aba faamu ye yeetaaga kwegamba ekintu kyasobola ogezaako teekamu amaanyi ye akiraba nga kyaki eno It's a big project and it's very prestigious. nsufu I'm from here. This is my life. nze ensonga lwaki njagala okwasaganya ku kyaki eyo kyaki nnene nnyo nkulu It's the history and culture. kintu kya byamaanyi It's very personal. ate nzi kennyini mbeera mu kitundu kyawana ekwasaganya ku byafaayo byaffe eby'omu kitundu wembeera Architecture reflects a cultural identity. manye ebiseera bisinga bagamba nti architecture ereflectinga culture But are looking at the church. ng'ogasseko n'okunyonyolako ekifo oba embeera y'ekifo It's an important part. mu byobuwanga ng'ogasseko n'ebyennono The stone or the wood. baabo Well, I can't top that. sisobola kwongera ku byoyogedde Maybe then you could consider that
within this hodgepodge of influences that is Puerto Rico. Ono yamugamba nti Of cultures, okusya ku kyoyogedde viewpoints that ng'ogasseko n'olutalo lwe tubaddeko osobola okitwala nti also like tusobola okugezaako gabanya ebirowoozo ku kino ddala exactly what exactly ki Why don't we partner up lwaki tetufuuka bapartners on this project together? ono project ne tugikwasaganya ffenna. I think it's an opportunity to be part of something. Nze ndowooza kujja kubeera mukisa lisi okubanga tulina kye tukwasaganya ffembi ne tubeera ekitundu ku kyo. Could you show me around your life? Sooka ondage ku ki ky'olinawo nange nja kulaga ki kye nninawo. Tomorrow? Enkya Tomorrow's great. enkya wasi wabi. You're a very interesting girl. Oli mukazi yeewunyisa. Oli muwala. I'm a woman. Ndi mukazi siri muwala. Not a niña. Kati Rodi yesala essuuti akawungeezi. Wiiru Good dinner. kulikayo ku kyeggulo. Wiiru Flesh. anti yenze mu mubiri. Do you like it? Essuuti ogyagadde. Incredible. Oli incredible. Don't mind that I waited for you. I just really wanted you to see it. Anti munnaye mbadde nyina osooka okulinda. Yeah, neither did I. So I was waiting for you and I was looking at the stars. Mbadde ndi wano nga nkulinda nga bwe ntunuulira emmunyeenye. You feel you can touch the whole universe. Nga ndabira ddala bw'oba olitudde wano ebbali oba osobola okukwata ku nsi yonna. For a very long time. Feels like a lifetime. Did you know that Wali okimanyiiko nti now Venus, mu kaseera bwe kati closer to the Earth, Venus ebeera kumpi n'ensi. Wali okirowoozezaako. sitting here, maybe if we were to go up, Okutula wano oba siki tugende waggulu eri ku roof twekkaanye buli kimu kyonna buli olabye otya. Come on then. Tugende. Really? Rodi tamanyi kuba manda. Yewana bwewanyi. Naye okusisa munaki abadde amaze naye ebbanga gwanvu kati amanyi byasinga okwagala. Bintu byakulaba munyeenye. Father knew every constellation. When we'd go camping, we'd always see a shooting star. Ono agamba nti yateranga okubanga ne maama we Say that it wasn't. ne badda mu kusoma kye twandiyise munyeenye eziri mu bwengula. Era ebiseera ebisinga balabanga ne kimu n'omu. It's probably the wrong time of year to see one now. Mu biseera bwe biti sometimes the things you hope for most just in front of you. manyi bagamba nti ebiseera ebisinga ebintu by'oyinza okwetaaga biyinza okubeera mu maaso naye nga tomanyi. Bwe maama we yamugamba ebiseera ebisinga buli lwolaba kibunoomu malayika ebeera etemya. Rodi n'atemya ku liiso kibunoomu n'ayita. It's just there. Sooka olengera eri wali eriwa. Iri. Just there. Ono yazibeerabeeramu bw'aba nga tali mu mubiri gw'obuntu. Abeereyo mu munyeenye nga yeeyagala. Are you alright? Oli bulungi? Yeah, I just had this Nfunyemu engeri y'okubanga in my stomach. lubuto lwange. You're gonna be sick. No, Oba osanga ogenda kuzza balansi kono nedda. completely flip-flopped. Kwegamba lulina engeri gye lukubaganamu. That, do you think? Tanaba kitegeera oba ki. Well, you don't have a fever. No, Toyina musujja. Maybe Talinamu wadde omusujja talinamu wadde ki. yours must get sleepy. Oba osanga obudde bukeereye. Ate ebiseera ebisinga oba okwoya kiba kikwetaagisa okwebaka oba otandika okubongoota. What? Ki? you know, all that stuff. Ebintu bya bamalayika tobikiririzaamu. Angels. Bamalayika ggulu. No. Nedda. An accident changed all. Accident yakyusa buli kimu kyonna kye nali nzikiririzaamu. Takyakiriza mu bintu bya malayika. So what am I to make of you, Will? Kali gwe ssebo oli biki Wiiru? My accidental hero. Nkutwale nga accidental hero wange. Omuzira ntaasa mu biseera by'obubenje. Whether you like it. Oba oyagala oba tokyagala. Should we change the subject? Yeah, I just mean. Well, Wiiru, Okay. I've got to be up early. nyina okeera enkya ku makya. Benjamin's taking me on an architectural tour of the. Benjamin agenda kuntwala ku architecture tour enkya. Brilliant. This Benjamin. architecture be business. Architecture tesobola kubeera business. Architecture ebeera art. Architecture is art. Architecture ebeera art. It should be shared. Oteekeddwa okuba nga okigabana. A great architect, Ate ba great architecture by way of a brain,
Nearly so much as he has made Sebalina be yakwotinga ono yawulira. truly enriched heart. That's Frank Lloyd Wright. Oyo yali Frank Lloyd Wright. Favorite quote. Kooti yange gye nkyasiza okwagala gy'oyogedde. Do you want to come with us? Wandyagadde okujja naffe. We don't mind. Oza Benjamin anaafaayo. Amuyise ku ttuwa. N'abanga amunywegera. Kakera okulaba mbutuufa. No. Tajja kufaayo. Tajja kufaayo gwe yenkya gyantugende ffenna. Tikamulinamu nnyo feeling eri awo. Mu kifo ky'okukwatako gera okuzza amaaso ng'asigadde ennaku 5 bamugambye ennaku 7. Alina okuba nga amaliriza buli kimu kyonna. N'okusobola okukakasa obadde mutuufu nakyala alina gwa mu mukwano naye. Kati Benjamin yajja. Bwe batyo ne bayingira eggaali. Wow. Not a moment too soon. Bana mumaze okufuna akasira kababiri ndowooza nzije. Namusabye akwate ku bajje. Benjamin yafunamu engeri y'ennaku. Yabadde asuubira agenda kubeera ne nakyalabuka. Wakyabika kuli kajjiddeko pikerero omulala naye nga yasabye. Katonda wattu. Yajja amulamuza sayisi ez'enjawulo eziri mu Puerto Rico ezitera okuleeta abalambuzi. Nagambye tuli kayitibwa meant to be. Kiteekeddwa okubeera. Yafuna pawudo n'amufuyira. Batuuke bali bafune ku byokunywa. Musatu yawuta buwusi tamanyi tebisinga biba bitamiza. Ogamba kiweeru. Lodi afuka akatunulira bwe bamwenya. Oli bamutadde mabega alinga kibebi. Tebamufaako kiri awo kujja nga bafulumye. Lodi yavuga eggaali. Kyava asooka agireeta munda eyo. Kwe kutuukira ebbali n'agisiba bulungi nnyo. Baafulumamu wow. So, kati today is the day before La Noche de San Juan. Olwaleero The most lwe lunaku here ng'akaseera k'enjawulo tekannabatuuka ku beach wano. where ghosts linger. Omanyi bagamba nti ku beach wano wabawo akaseera emizimu egikwatira kuba okusiikana n'emyoyo emitukuvu. Peace with ourselves and ne giba nga kwegamba biri mu mirembe. Oba osyegera kyegamba tugende nkulambuze. Daba nno Lodi emabega. Bamuleeta basooke bamulage buli kimu kyonna. Abantu babeera wano nga bagenda maaso n'okkoona enguliko. Muziki nno gumukutte. Wabeerawo ebintu bingi ebyenkola y'ekinnansi. Lodi yafuna bubiya kwe kujja atule wali nakyala. Bali mazina ga kinnansi. Yo atuli mu Puerto Rico. Oyo si Gigi. Seya wange. Ne Gigi gyali. Wabula akoona omuziki okamala. Laba bwe baguzina. Bwe batyo bwe baguzina. Ye Benjamin Sharp. Vudde ku wiro lyazunga obuzunzi alinga makedo. Tamanyi kyakola nakyabagenda mu bbako. Kansooke nkulageko. Laba ekiri wano. Lodi nasooka aguli omuziki. Bwe bati. Ofaayo singa ojja nitugulya ffenna. Budde bwatuuka ku kuziba. Eri wirwa abamu kubukabuka abanga jjanzi. Bwe kati akaseera kali kasanyu. Eri buli yali akutte kuba okujja. Laba. Kati ono yakwate kuba n'asooka yeetikana kyala n'amugyayo eri mu bantu. Yefudde mbwa amulambuza. Doing good, doing very, very good. I need Gwe jangu totunula. here and here. Tula sokola be erudda. Open your eyes. Bikula amaaso go wekaanyi. Balina kye bazimba. Jantugende nkulage. Ebisinga sio byakateekamu ebiranga surprise kalina engeri gye kanyumirwa. Bino tebibadde mu bulamu bwako. Creative circle.
where the magic happens. Wano sebo bufusa we bubeerera. Spontaneous ceremony where it'll take us through the night of San Juan. Tukola omukolo ebiseera ebisinga ogutuyisa mu lunaku olwo singa luba lutuuse. Luba lunaku lwa njawulo era abantu bayingira mu mazzi ne basaba ebyo bayinza okwetaaga. It's gonna be magical. Wano wagenda kubeerawo engeri y'obufuusa. What's that? Kiki ekyo? Oh, that's a small surprise. I still have... Yegenda kubeera surprise. But if you come with me tomorrow, singa ojja nange nkya dedicated to you, njasobola ogezaako kakuweereza buli kimu kyonna nkiweereze gwe. Rodi Sharp yakakubirawo kiisi. Musajja wange agenda okukwata ekuba okujja ekyambala enviiri ku mutwe nga se bonna kyaba mukuba kiisi. Yagamba Katonda wa kirabika wano nze siinawo mukisa. Tambula butambuzi. I'm sorry. Nakye yawulira ensonyi. No, it's me. You're lovely. Yamugamba n'onsonyiwa kino kiri kunze siganye oli mulungi oli mwagalwa naye. See you tomorrow. Ndowooza tujja kulabagana enkya. Bino abadde tatera bikolaakola era yawulira ensonyi. Niwankubadde kakiisi akagadde naye yavaawo tali mu mbeera nnungi. Ono kye yakola yagenda bugenzi mu bbanga asooka agula drink. Yagula amazzi. Asezeewo yeewutira amazzi talina kyakkola. Kanaki akabadde ayagala okwefunira bakamuggyeko. Lengera nakataala. Obuzibu talina byayinza kulabira constructive oba creative. Ngeri gye yali malayika nga teyamanyira bintu bya mujje yogenda gwobadde ki? Oli okay? I know you. Gwe nkumanyi goba nakulabawa. Yegwe si yegwe gwe nawadde katiipu. and I live really nearby. Anti mbeera kumpi waneeno. Tuula wansi. What are you doing? Shaba tule wansi. No idea. Whoa. Yeah. Oh. Yeah. You don't look so good, buddy. Ulabika toli mu mbeera nnungi. Go home. Lwaki toddaka? I have to get to the beach because Amanda's there. Benjamin is there. Why will this stupid body not work like it's supposed to? Lwaki guno omubiri ogw'ekisiru tegukola nga bwe guteekeddwa kukola? That's why you're hammered. Onywedde omwenge mungi kyekyo lwaki gukusyakudde. Kasula wansi ombuulire. Mpitira mu bizibu ki by'olina mu jeyi? But I'm running out of time. Obudde bunzigwako. He wouldn't understand. Gwe tosobola bitegeera. Try me. Ngezaako tomanya. Okay. Kale. All right. Kale. Ngeri gye yali akubye amazzi amangi yali tasobola kunnyonnyola. So what am I supposed to do? Kati nkole ki? Omanyi? Sooka gye nkuyitiremu. To live without risk. Okubeera we watali risk. Not. Kubeera nga ku risk nga butabaawo. Wow. Who said that? Ani yabyogera ebyo? A bumper sticker or something. Weeyo nabisoma ku sitiika ya mmotoka. Yeah, but Naye how am I going to tell her? kati ngenda mugamba nti omukyala nti mwagala. Ngenda mufunza ntya? You can't tell her. Bwe watusobola mugamba nga Serious problem. kiba kitegeeza ofunye obuzibu. Deal with those problems in law. Omanyi omuntu asobola okuyamba ku buzibu obwo? We visit a santero. Omanyi ffe tugenda ne tukyalira Santero. Santero babeera basawo bannansi. Show us the way. Ebiseera bisinga ba Santero batulaga ekkubo. Kati bw'obola nga tusobola gamba nakyala n'omwatulira n'omugamba nti nkwagala oba nga kikuwa obuzibu kwata ekkubo genda okyalira ayitibwa Santero. Looks like somebody got all crazy last night. Ekibo kyajjo kirabika watabuse. Air is very, very heavy. Mutwe nga gunzitowa. I think there may be a problem with gravity. Genda funa obuzibu ne gravity yagwa kigo. Dda ku kitanda. Just wish you were. Ndi wange. Yitawo. Kano kamuyambe ne kamwetika ne kamuleeta ebbali. Sooka obute ku bino. Okay. Nawutawutako. Tufudde. Trying to put a spell on me? Simanyi yagala kunteekako sipeero. Wuuta gwe bijja kuyamba kwangova. Bikutaasya kwangova gy'olina. Okay. Kale. How did I get here? Natuuse ntya wano kyekikulu. To carry you here after you passed out. Benjamin yakwetisse bwetisse okuleeta wano kasita wamaze okuzirika.
kyava asigadde ennaku nnya tufudde bannayi I'm gonna get out of here. nyina ovaano ng'obudde bukyali Like this. Oh, how nyina osiikana nakyala but she already left. olwedde yagenze dda uwa He's back at the beach. yazeeyo ku biiki Tonight is la noche de San Juan. Everybody in Puerto omanye enkya ekiro buli omu I don't think she agenda kubeera ku biiki nga tulindira akaseera ak'omugaso Her boyfriend. yagenze ne boyfriend okubaako byamulaga boyfriend we tumala amumanyi That doesn't mean that you can't try. naye tekitegeezaamu tosobola gezaako okyalina omukisa Because it is what we do when we fall down. omanye ebiseera ebisinga ekyo kyetukola singa tuba tugudde wansi kusituka kuddamu kulwana buto nateera See, and we'll wash away all our troubles, all our bad luck. Do you want nsobola okufunira ekintu ekigenda okugjako ebisiraani linako Why don't you go? I will join you later. I have genda nja kusiikana to. Do you know omanyi where I might find a Santero? omanyi wensobola okujja santero wensobola okusiikana omu musaabange ng'akwata kuba okujja eri munnansi tebereza malayika enamba si balumbye bannansi yajja asebera mpolampola bintu byakusoba baabo ayingidde essabo okay bino ebiseera ebisinga nabo bawulira biwulire mu ggulu ti ku nsi kuliko amasabo naye nga tebagayingirangamu kati yuno malayika namba si bali mu ssabo ebituuse kati agamba ono mukazi kama mbaya nimba nyina omuwangula oba yakayita waliwo eyafubutuka ebbali mu kisenge neno sebo wabeerayo emizimu egikuuma abasamize nga ye bwali guardian angel eno wansi wabeerayo emizimu egikuuma abasamize keryajasika ne kabwaka ganda kakali gwe sebo yamusikana alina byeyologojjanya yeka wange Obviously, wouldn't normally interfere like this, but I am working to a deadline and things are not happening like they're supposed to. yagamba nti nze kulaba There's a man nkola naye nyina akaseera katono ogeza kufuna byenyaga kyokka tebitambulira mu ngeri gye njagala out. bangambye osobola okunyamba nengeza kufuna kye neetaaga kinaakola kitya sooka otule wansi tuyite bajjajja si bumalayika namba eri mu musabo ebintu bigisusyeko yasooka n'asirikirira ne bamuyira wansi magumba nsiriba kazola watu ne baddamu ne bagatyanga ne baddamu ne bagayiwa wansi gwe ssebo kikyati Is it done? kimaze okolebwa ogenda kufuna gweweetaaga gwesasula emitwalo 7 gyokka Gracias. gracias kali yakwasi kubo najja ku beach wabula kiyo kyakoze kali atuwana abasuse walina okukoma taimu ye y'okucekinga internet okugwa bamugambye ennaku 7 yakwati kubo najja nga asembera ogola basiba ava kusamira gwe sebo kiki ekikutuuseemwe nogenda eri omusamize gwontiisija nokwateko nogenda osika n'omusamize nze eteekeddwa okukola kyonna ekyetaagisa ero weewulize byogamba kwegamba oteekeddwamu wangula wabula si kuyaaya oli yabba omutima gwe nze sibba mutima gwe Try and get close to her, old Rivo Suave rides in on his handlebar moustache and mesmerises her. buli lwengezaako okubanga afunza nakyasebo rodi amuddako waguna muntwalako I use a couple of charms of my own. You know what? lwaki sobola geza kukozesa kyamuze ezange ku bwange otandise okudda ku sayidi y'ekizikiza otandise ogenda maaso n'okukkiririza mu spells ate tayogedde takasinze like hell neyagamba tofudde kati agenda okuza maaso ate ono yaani erinnya lye yaani bamuyita jiji laba bwamuyitamu omanyi jiji yabeera n'ensiriba kati bwamuyitamu olinaawulira nga ha oba bumuyisizaamu ki
I've been looking for you everywhere. Gobeda nkunoonya buli wamu. Gigi. Wow, olutamulaba. Genda nawe vaawo. Sorry. Onoosonyiwa ogobanje. Asigamba go. Wabadde wakabadde kakukyokuusa wano kengoba. Kiraza alabika yeegombye ono. Acha alabika yeegombye nakyala. When? Yesterday. It's not fair. Is it fair? It's not fair. I mean, I'm in love with her. If I'm in love with her, I should be kissing. Then why don't you? Agamba yabasikanye bagenda maaso n'okwenywegera. Get for a choice to me. Naye alaba si kyabwenkanya kubanga yali mukwane nakya lwaki ate yabatanywegera ye. Find the others. Andike kasi akwate kubo geno mugambe lwaki oyumvira wano. Bakuseede mu kataata oyombesa kubo lumba. Kino mugambe kiki owulira agezeeko okumanya. Bw'atuuka ku kyoto yatendeka tema muziki. Baabo. N'essebo buno obulamu bulina engeri gye bunyuma. Obulamu bw'abantu ng'ovudde ku bwe buli obw'ekimalayika. Byonna se baanyumirirwayo. Laba ekiri wano. Oli yakwate kubo najja nga asimbira. Kwe kujja asika n'Amanda. Gwe soko gye twogere. Kwate kubo ne batuula ebbali. So, kati how does it feel to be pursued by kiwulika ki okubanga abasajja babiri bonna baagala gwe? Simanyi. dogs for you? I think you have to decide if you're a cat. Nze ndowooza ke kasiro gezeeko okusalawo. Oba ogenda kufuuka Messi oba ogenda kufuuka kapo oba mbwa. Neither. Tega bino ebyokugobako no simanyi. Ndabika ndi kapo oba ndi byombi. Come here to work and then all this happened. Ndi confused. Ekyandeese wano okukola kyokka ate bino byonna bitandise okubaawo. Kati Benjamin. He makes your heart flutter every time you see him. Omanyi buli lw'omulaba omutima gwo nkimanyi gusanyuka. And then there's Will. Naye ate waliwo Will. So sweet. Omusaatu muwoomu. Feel like I've known him all my life. Will ninga gwe mbadde mmanyi obulamu bwange bwonna. Kati aha. I think you have to make a decision. Nze ndowooza oteekeddwa okusalawo. Hurt anybody. Kubanga sikiwa twandyagadde okulumya omuntu yenna. Singa tusalawo ojja kukomekereza nga omu ku bo omulumiza. Ate wuuyajja. Nze kanzije kankuleke. Lwali yakwate kubo n'atuuka ebbali anti tewali tabutuula. Yatuula ewali nakyala. Yeesala drink okamala. Dancing. Harder than it looks. The untrained eye. Omanyi okuzina kintu kizibu nnyo. Abadde mazina naye gamukoyezza. No. Kati. Yeah, baby. Depends. On what? On you. On me? What about me? Ki ekindiko nze? Amanda. Amanda. Aha. What am I to you? Niki gy'oli? Yeah, see, that's the thing, Will. Bwe buzibu kati weeru. To know. Sikumanyi. Know what? Tomanyi ki? Sina kyekumanyiko. Anything about you. Sina kyekumanyiko kyekisinga okwasiddako. What's your last name? Davis. Sooka ombuli erinnya lye erisembayo. Where you grew up, I don't know. Simanyi wa gye wakulira, simanyi mulimu gw'okola. But you seem to know so much. Naye ate kirabika gw'omanyiko bingi. I love for architecture. Engeri gye njagala architecture. Favorite flowers. Ebimuli byesinga okwagala. Shooting stars. Emunyenye, kibunoomu. Amanda, I love you. Amanda nkuyagala. What? Eki? I love you. Amaziba gayiti nkuyagala. And I always have. Era nga bbanga lyonna mbadde nkwagala. Obadde nga. Yeah. And no, nekya. You might not have realised it. Oyinza okuba nga obadde tonakitegeera. Always. Wabula kuviira ddala mabega. I always want to be there. Amazima gayiti bulijjo njagala okubeerawo. Talking about always. Biki byoyogerako bbanga lyonna mbadde nga. No, this is ridiculous. Kino kyabulawo kye. No, me, just leave me alone. Ndeka tolina kyomanyiko ndekajeka. Kamugamba kimu ndekajeka tolina kyomanyiko. Kyokka mu kaseera ke kamu Benjamin ng'amaliriza byonna by'amaliriza. Yajja agezeko sika nakyala waali. Aha. Gyebali nti gyebali. It's cool, right? Ndowooza buli kimu kiri kule. Nyumirwa. Amanda, why so sad? Amanda, ate lwaki oli munakuwavu? Today is a day of great joy. Olwali olunaku lwa masanyu myereere. Tonight the sea turns into holy. Ekyo kyolwaliro amazzi gagenda kufuuka matukuvu. Oba osobola okugezaako Sabatu nakyoyagala. I was going to come looking for you. Mbadde ngenda kujja nkunoonye lwakubanga To talk to you alone. nga njagala njogeremuko naawe weka.
without your shadow. Kwegamba nga tolina kisiikirize kiri kikutambulirako. Ani oyo? Wiru gwentegeeza. Wiru. Good person, it's just... Siganyi muntu mulungi. Exactly what you want. Ebiseera bisinga amanyi kiki oba oyagala. The answers to questions... Addamu n'ebibuuzo by'oba tonnaba kubuuza. Kwegamba akutegeera. Buuza nyinza okompitinga n'omuntu ng'oyo. Let me just say what I need to say. Leka gambe ki kyenteekeddwa okugamba. You're beautiful. Oli mukazi mubalagavu ge mazima. And nekya. Stubborn. Oli waddalu. And I know that I haven't known you long. Nkimanyi mbadde sikumanyi banga gwanvu. 4 days or something, but... Kale ziyinza okuba ennaku nganya. And... Wabula. I'm not giving up. Nze sigenda puwa sigenda kuta. I want us to restore the iglesia together and... Njagala tugezeeko okuzza enkolagana yaffe baddewo wakati. Etalina tabu. Kurabye otya? Learn all of the things that Will knows. You know, you can teach me. Nange ebintu Wiru byamanyi osobola obinjigiriza. To me, what's most important is what can't be learned. Kunze ekikulu. There's a connection between... Ekitasobola gezaako kuyigwa kyekiri wakati waffe. Connection eri wakati waffe. It is. And that to me is much more important than knowing what your favorite fruit is. Nze kinsingira at least ogezaako okubanga mmanyi emmere gy'osinga okwagala. Gw'ozanyisa abantu. Oli malayika tasobola kuba manda. Ebintu abizanyirako obuzanyizi. Ono akuba manda kweri. My favorite fruit are peaches. Mmanyi emmere gye kyasize okwagala bagita peaches. My favorite food are peaches. Sebo kamubuulira. Rodi akubye amanda kye bayita okutokota. Ono alina byonna naye Muganda tasobola kuba manda. Kwegamba kiringa kuva eri. Newankubadde oli Vijay Junior tosobola kompitinga ne Kim ku mukazi. Ne oba ofootya. Agero tula ku budde bwe nga kirabika buggwayo. Akaseera katuuse balina okwolekera amazzi. Bagamba mu kaseera bwe kati masekati g'ekirogana amazzi gabeera hori. Gabeera matukuvu. Bwe batu bayitawo. Oyingira mu mazzi ago mu ssaawa ezisimbudde bwe buti. N'osaba kyonna ky'oyagala kikuweebwa. Kubanga amazzi gabeera matukuvu. Bali badduka bayingira amazzi. Laba ekiri wano. Ono musaatu yatunula nga ye kirabika bamutadde buteesi bali. Kwegamba nakyalo ekimugenzeseza ne Benjamin lwansonga Benjamin amusapurayizinga. Amulaga obulamu bw'enjawulo bw'abadde tamanyi kyokka ate ono ye amuyisa mu bulamu olwedde bw'amanyi amubulira ebintu by'amanyi. Naye aba yeetaaga okuexperiencinga ku kintu ekipya. Benjamin kyakola erina kyaki ova olaba kamwagala n'okusinga ono olwedde okwogera ku bye kamanyi. Ono kyekisinza omusiranya. Ngero kujja bwati amazzi gaamwotya. Ngeri gy'abadde azze n'ebisiraani okuva eri omusamize ng'ate akaseera bwe kati amazzi gabeera matukuvu gaamwokya bwokya. Bano bali mu kunyumirwa. Nakyo asazeewo abeere ne Benjamin. Tajja sobola kubeera na Will. Wiru yanafuwa naye kino kimuleetedde ennugu. Bamugamba ne bamugamba nti oyo mukazi anaatulugezako sikatulaavu ye. So kati gwe bagenda ku promoting ogenda okola ebirala. Ekyokumukuuma kivueko. Wabula Wiru n'awalaza mpaka. Lwansonga kannaki yali atanisogezako okufuna feelings ez'enjawulo gye kali. Ng'alowooza oba osanga tulaavu yaako yeye. N'asalawo afuuka omuntu alabe. Wabula kimuweddeko. With the fashion show, the financing is in place. It's the beginning of a new era. Mukazi wattu yagamba ye kyeyasabye gezaako otandikawo bintu bya fashion. Era egenda kubeera ntandikwa mpya gyali. Ekyo kyeyasabye era akiwa ekyo yamaze ddo kifuna. Lwadi Wiru yatula n'agamba Katonda wattu. Kalize musaatu Wiru waabwe ngenda kukola ki? Akoze buli kimu kyonna ekisoboka omuntu w'okusi kye yandikoze. Mazima atuuse n'ogenda ku musawo munnansi. Wabula byonna biganye. Era ku olwo ssebo nakyayasula ne Rodi Benjamin. Genda okuzuuka ng'alina omusajja omugoggoofu. Omusajja omubalagavu. Yanyweza bunyweza. Ono yasula ku bbala ng'asiri. Yenna atugubadde. Munyiivu tabitegeera. Alabye ddala kali kaboya akasinga emirundi nga 9. N'essebo kaliddewo nakyala. Baabo
bino byensiba mbagamba musajja muno bwakusinza borozi toziyita vakedo. Kati ewaka oli jijja agenda maaso n'okutereeza ebyengoye. Ono yalina okukola ebya architecture ng'ogasseko ne Benjamin. Balina okufuna plan gye basobola okupresentinga babawo omukisa okuzimba church. Nasegede tujja sobola okukola good team singa twegatta. Si kiwantu waliwo asobola okugezaako okuleeta proposal eringa eyaffe. Of luck last night. Don't you forget that. How could I forget that? Wow. Okay. Kale. Let's get all these things in my car. Byosooke tubiteeke mu motoka yange. Morning. All right. Nja ku makya tulina okukwatikubo tugende ku appointment. Okay. Ne bajja basingeko buli kimu. I haven't. Oh, I'm feeling guilty, you know. Oli asooka n'abuuza Wiru ali ludda wa. I'll let him be. Kono mpuliranga gwe gusinga kwa musaatu bambi namuvuddeko. Again. He has. Anti muleke yeka. Olire kati omutima gwe gwamenyeddwa. Ajja kwegiragira yeeyiye. The board. Mpa board. Bamaze otegeka presentation bagitegese babiri. No, I really love him. Amaziba gali nti mwagasijja kirumamu. Vubuka mwagala okamala. Kaagudde mu mukwana ebyaddala. I just wanted to say thank you. Mbadde nze kugamba nti weebali. What is this? It was my pleasure. Okubanga tukikoze fembi kono munnaye kino kyabadde kya ssanyu lyange. It was fine. Kinabeera safe kono kiri fine totya. Yajja akasiibule. Kagenda obudde bwetooloola. Yabadde akasuubiza ajja kakima bagende bonna basobole oteekayo presentation bombiriri. It's 8:45. Wabula kabaka tannaba kujja. Keebuuza ali ludda wa. I'll be here shortly. I can't wait any longer. Sisobola kulinda kweyongerayo. Nyina okwata ekubo ngende ndabe wajjali yakozedde appointment tulina ogendayo. Senor Miro, it's in a very important meeting right now. No, you don't understand. Tajja sobola kusikana mu kaseera kano. He made the appointment. Benjamin yakoze appointment. Cannot be disturbed. Bosi tagenda kusumbukanyizibwa essaawa zino tojja genda mulaba. Kerekera kuza amaaso ng'alengera Benjamin. Kirabika Benjamin ku appointment yazze yeka. Presentation yagikoze yeka. Kyokka ate nga baatesisa bagenda kujja bombi. Kakimanya yakafweze. Bulijjo afeera kafwere. Kamuyita Benjamin. Rudi agenda okuza amaaso ng'alengera nekya. Amanda. Help me? No. Mazima nojja ku appointment nga siri naawe kono sokolinde kungenda kunnyonnyola. Kyokka ate bosi. Amanda. Musaago oli mufere. Amanda sokolinde bosi. Bosi tayagala muta Amanda agenda. Amanda afulumye kyokka ate bosi tayagala muta. Bosi kanzije. Yafuluma musaatu ajja agobe. Wabula kekyanzi. Kino nga kya nnaku. Alize kugamba eki. You owe it to yourself to at least listen to him. Alisi wani mwadakadde n'omuwuliriza. I have to listen to him. Sigenda muwuliriza. Until Will. Sigenda wuliza Wiru. I have to listen to him. Tera wisitekeddwa kuwuliriza siraba lwaki mba kuwuliriza. If I still have a job left. Ngenda kwate kuweze Boston mu famu yaffe bwe manja ina nakalimu kuba nkiwa bagenda kungoba. Katonda watu. Believe that I thought that I could do this. Nabadde ndowooza nti nsobola okukola kino. An idiot. Nendi musiru bannange. Fantasy. Nabadde mu kirooto. If you want to leave, leave tomorrow. Bw'oba oyagala kugenda genda at least enkya. To my show tonight. Wandisoose n'obeera ku show yange ekyo ky'olwaliro. Ngenda kuba nzigulawo fashion show yange. Okay. Okay. Sina tabu. You out there? I promise. Nkusuubiza. Katonda wange. Yero okuza amaaso kyava alengera ekifaananyi kiringa kya Wiru. Ndabye n'okulaba. Abasajja bulijjo bagwagwa bwe batyo, abasajja abafere bwe batyo. Ono yavaayo tabitegera n'asooka konkono omutwe. Laba nno Wiru. Owayeseya ogamba kigwe. Lunaku lusufu ennaku zino ayambala na biddugavu. Yafuukira ddala muntu mukyamu. Stole my car last night. Muntu omu yabbye emmotoka yange ekyo kyajjo. Materials were inside. Kyokka ate emmotoka mwe mwabadde ebintu bye twali tugenda otwalira ababosi. Gone. Emmotoka baagitutte ne presentations gyamu. Kumbe Wiru emmotoka ye yagibbyeyo. Kwiga yafuukidde ddala omuntu w'omutima omubi. So, kati the ministry to try to explain what happened. Nageze esikane. Rearrange our meeting. Mbannyonnyole tusobole okuliarranginga meeting yaffe. What is? She thinks Amanda double crossed her. Alowooza namufeje ne muyitamu akanaana ku byo pipe engalo zimenyese. Yeah. Olina afaasi kuba emmotoka ye yagibbye. She hates me. Amaziba gayitanjagala. Happened. Kiza ky'okubaawo.
It's gone. Kati buli kimu kyonna kyagenze. Mukazi alowooza ndi muyaayi. Maybe. Oba osanga. There's a little bit more time. Oba osanga kale tukiweemu akadde. Think it through. Tusooke tukirowoozeemu. Bifo nga tonaba kwekyanga nnyo. Ye byamusobedde tatalina kyakwogera. Nkoze ntya. Kasya bino bisaagala. It's not his fault. Enjibu osekula yabwere esiiso byayo. No me convence. Rodi yakwase kubo n'atambula nga adda muli. Ono yafunamu ekirowoozo. Kati yajja ebbali. I could see it in his face. It never actually crossed my mind that he actually loved her. Amazima gali nti nakyabe mu face ya Rodi. Kubanga kyo kyabe tekinaba kuzijira mbirowoozo nti Rodi akaagala okamala. Wiru bye wafuse sikyakutegeera. Akyaze. I love her. Omukazi mwagala. Well, Wiru, if you have to lie, bw'oba oteekeddwa okulimba okujaaya, you really think it's destiny? gulowooza ye bantuuko. I was panicking and Nabadde mpakuka time was running out. ng'akasisa kanzigwako. Know what to do. Nabadde simanyi kyakukola. Amugambye nti bw'oba olimba ng'ogasseko n'okuya cheating. Eyo ssebo te bantuuko yafuna muntu gw'oyagala. Because of me. Nze ndi malayika eteekeddwa okwasaganya ebintu ebirungi mu bulamu bw'abantu. Kyokka ate waliwo bentaddemu obulumi lwakubanga nze. Was it really all that great? Naye okubeera omuntu kirungi. Best time I've ever had. Owaayi ke kaseera akasuufu ke nali mbaddeko nako okakasya. So messed this up. So messed it up. Ebintu byonna mbikyankalanyiza. Goge mazima. Tubikute mu butuufu bwabyo. Gera okuzza amaaso asigaze olunaku lumu. Kati omanyi kye ngenda okukola? There's still some time. Tusooke tufuneyo ku budde. Well. Wiru sooka olindeko. Moment late. Check. Wiru akasya akaddako ka check-in. Weebale. Mate. Weebale seeya wange weebale buli kimu kyonna. Wabula mpaamu eddakiika ntono. No matter what happens. Kakiba ki ekituukawo? Tonight, yeah. Ekyo ky'olwaleero. Ngubuli. You're my hero. Oli muzira wange. Kubanga wamanya kyoyagala n'osalawo ogezeko kirumba. Lived. At least gwe olivinze. A little bit. Katono nnyo. A little minute. Dakiika ntono nnyo gye ndivinze. Do you think? Golowooza. I'm saying this. Simanyi bwakikyogera naye. Do you think there's a chance that a woman like Golowooza waliwo omukisa omukazi nga Gigi. guy like me? Okwagala gayi nga nje. Ye. In a million years. Tewali sijja kulimba. Yeah, man. Ye. Why not? Lwaki nedda? Okay. Ogezesa bugezesa n'olaba nje nga isijja biganye. Why not? Kale. Duka yanguwa. Omugambye ssebo. Banga tunulya check-in singa akaseera katuka ka check-in nga tonaba kudda mu mbeera ya bwamalayika. Ogenda sigala bwotyo. Wai. Mumpe mu eddakiika. Gigi! Gigi! Wiru. I'm so glad to see you. Ndi musaifu kulaba ngoze. Right. Yeah. Oli bulungi nti ye. Party. It's a great success. It's fantastic. Ekintu kyokoze kisufu. Amanda waali. Amanda waali naye. What? Eki? He doesn't want to see you. Tayagala kulaba bwe buzibu. Don't insist. Saagala ogezeko kyankalanya bino Wiru. Now needs his time to heal. You'll be just fine, Will. Ojja kubeera fine Wiru. Yagambye teyeetaaga kulaba teyeetaaga kulaba Benjamin. Take care of yourself. Gezaako okwerabirira munnange. Onoosonyiwa okusyako ebyo byakutuuseeko. Wabula bye bye. Yaganye teyeetaaga kulaba wadde n'omukumwe. Ate singa okwate kuba okujja okulemerako oyinza okyankalanya omukolo. Karodi alowoozaamu alina okufuna engeri gy'asobola otereezaamu kino kubanga ebisinga byonna ye yabyonoonye. Bantu bangi abajja abagaga ng'ogasseko ne bannamawulire n'abantu aba bulijjo. Muzaala twasize waawala mpa ekisaakaate. Yuno galulabe.
nabagambye kasitema kayitibwa meant to be vijja juna structures nga bulijjo ku Raw Weekend Property Services possible gaseko ne King Sports Bet Uganda Limited, SPK International Computer Accessories, Samona Beauty Products, kugata bayitibwa Harambe Muchuzi Mix, Man Technology, Rodi yakwate kubo sebo na warampa paka waguru eno ku Kishakati. Bwatuka ku Kishaka kya bayita Amanda. It wasn't Benjamin's fault. Teyabadde ensobi ya Benjamin. It wasn't Benjamin's fault. Teyabadde ensobi ya Benjamin nze yabikoze. Work because of the holy water and then you got your year. Nakuteeka ko kasi naye syasobola gikutuusyako lw'amazzi amatukuvu. The reason that you guys are in so much trouble. Nze ensonga lwaki mwe muli mitawana gye mwina. I don't have a last name. Sina linnya lisembayo. Will. Ndi just plain Will. Or Madonna. Kiringa bonolaba Madonna. And a cheat. Nze nimba njaya. I am the reason that you are so unhappy. Yensonga lwaki tuli musanyufu. Nze ensonga lwaki tuli musanyufu. Know more about me. Byonna byagala okumanya ku nze. My favorite color. Kala yange gyesinga okwagala. Right. Ye kala eri maaso go. Green and blue. Mulimu ka green, blue, grey. And the color of the ocean on a cloudy day. Ne kala y'ennyanja. Ifaanana amaaso go ku lunaku lw'ekire. And you like to tap dance on the kitchen floor when you don't think anyone's looking. Ebintu byensinga okwagala nyumiro nnyo kulaba ng'ozinira ku bigere mu kiyungu ewuwo. It's the secret of Nim. Because I like to put my arms around you when you start. Ne sinema gy'otera okulaba ebiseera bisinga nyumira nnyo okuteekako emikono. Oluyewunya kubanga atera bikoleraka abeerayo yeka. Ebyo wabitegeera otya? Lwa nsonga buli kaseera mbaawo. But you just couldn't see me. Buli kaseera mbadde ngawo gy'oli naye nga tosobola kundaba. And when your father died, n'akaseera kitaawo bwe yafa, so well, they were worried about you. baali bakweraliikiriddeko nti oyinza okufuna obuzibu. Baali beeraliikiridde. I'm not who you think I am. Ntegeeza kanso siri kikyo ndowooleza nze. Nze gwolaba was an angel. kwegamba tugambe nali malayika, mbadde malayika. Ndi malayika. And nekya I love you. nkuyagala gwe ge mazima. Gave up my wings and I came here and I nejjako ebiwawaatiro nenzija wano kusiikane. took in your heart. kwegamba nsobole okuwangula omutima gwe. Confuse me and make me. Olabika oyagala kumbuzaabuza. You remember the Iglesias? You remember the angel? Ojjukira Yes. malayika mu ekereziya. Catched him. Well, it was. Eklesiasi gye wali okuba yali ku kisenge. It was me. Wali tokubayo wali okuba nze. Kyekyo lwaki mbadde familia gy'oli. He looked like you. Ne mbutuufu akufaanana. I'm your guardian angel. Nze ndi malayika y'enkuumi. And I can prove it. Era nsobola okikakasa kino. Nti ndi malayika y'enkuumi. Why? Yamukwata kalemeka aba. Amanda! Kumbe n'oli aze. Benjamin. I know you're trying to steal her. Mbagwe nkimanyi oyagala mubba. I'll let you. Wabula sigenda kuleka. Benjamin. Amanda. Kyokka eri wansi asobola oggwayo. Take it slowly. Bikwate mpola. And watch what you're doing. Don't you tell me what to do. Tongamba kyakola. To you. You've been trying to get rid of me. Oyagala kunzijawo osobole okubba omukyalo oyo. And I know I was wrong. And I know nakola ekikyamu. And true love. Amaziba gali. Selfish, I'm sorry. Omukwano ogwannamala tegwetaagisa muntu kubeera nakyemalira. What do you know about? Gwe kiki ky'omanyi ku mukwano ogwa ddala? Can't handle the fact that we. Bw'agira bw'ati. Tufudde. Yasaba ebiwawaatiro waliwo eyakuba entoli. Asabye ebiwawaatiro. Genda okuzza amaaso n'alengera akavubuka kali ke yatipinga 10. Kamugamba agende omusawo omunnansi. Siyobikana gwe bijoka malayika. It was you all along. Bisigeza akasya kano konna gwabadde. Yeah, so tell me, Will. Kati mbulira Will. Sure you want these? Oyagala ebiwawaatiro byo. Do I have a choice? Nyina ekyokusalawo. Funny thing about destiny. Omanye ekiri fane ku destiny. But you have a choice. Tosobola gezaako okubaako ng'ogisalirawo naye ate gw'olina ekyokusalawo. It was him, wasn't it? Ekigeeza yali ye.
You were here and you knew everything I was doing. Ekigeza akasya kano kono obadde omanyi kyengoba n'otanyimiriza. We're always a good angel. Gwe buli kaseera weeru tukimanyi oli malayika nnungi. Discover on your own. Wabula okusya ku kyakituuseewo. And then babadde balina okuleka ogezeeko okubanga kino kidiscoveringa ku lwo, then olyoka omanye nti entuuko tebagirinnyamu. He laid down his life for a friend. Omukwano ogw'amazima ye muntu asobola okugezaako okwaya obulamu bwe olwa kyali. Car sticker as well. Okay. You are who you are for a reason. Oli ekyo kyoli lwa nsonga. He knows who you are. She can see you. Kati amaze otegeera kikyo leero asobola okulaba. My wings, please. Nziriza ebiwawaatiro byange. And after tonight, kati oluvannyuma lw'ekyo ky'olwaliro again, ng'omaze okufuna ebiwawaatiro togenda kuddamu kulaba ku nnakyala. Ekyo kimanye. Owulidde? Wings. Mpa ebiwawaatiro byange. Good choice. Ekyo ky'osazeewo kirungi. Yabimuddiza ebiwawaatiro. Hey, William nekya. Don't forget to return my book. Tiwerabira okuzza akatabo kange owulidde? Akatabo? Yakaba mu library ya boss. Bwe batyo bamuddiza ebiwawaatiro bye. N'asooka biiwako. N'akwata ku najja nga asembera mpola mpola. Njagala olabe. Era bw'atyo Rodi Sebo yakirya n'asika na Benjamini. Bw'atyo n'amwetika amuleete. Yamuleeta waggulu. Najja nga amusembeza mpola mpola. This is for you. Ndowooza kino kikyo maama. Thank you. Weebale nnyo kati akikiriza nti obwedda ssebo kyamugamba kituufu. Lwoli kyava asituka. Yalina okwata ekuba agezeeko okweyongerayo. Yasiga yeewuunya. Ono agenda okudda engulu. Yasembeyo okumanya ng'agenda kukkirira wansi mu nnyanja. Yeah, I'm okay. Yeebuuza ki ekituuseewo. Feel a bit shaken. Not stirred though. What happened? Bano ono yajja. I slipped and then Manda naye abuuza ki ekituuseewo mune wa Gigi. Where's Will? Agamba mbu asirituse. Ono kyava asooka abuuza Will ali ludda wa. Where is he? Bana ye Will alazeewa. My friend. Did you bring a friend to the party? Will seeya wange. Who are you talking about? Kiki oyogerako ati? Are you okay? Oli okay? Give me a minute. Musooke mumpemu eddakiika. Esto está cabrón, Gigi. Ono agamba sibitegedde nze komekedde mmanyi ngenda gwa waasirayo ate. Ono yakwate kuba n'asembera erudda. Kyava asooka atunula. Wiiru. I'm right here. Ati wendi tekakyasobola muwulira. If you can hear me. Nkiwa osobola okumpulira kuba yakagamba. I'm sorry if I hurt you. Njagala onsonyi bwe mba nkulumizza. Didn't understand. Kubanga saakitegeera. But I want you to know that I think I always knew. Wabula njagala omanye nti ndowooza natera ng'okimanya. Ebiseera ebimu. I always knew there was someone watching over. Nakimanya nti atleast waliwo ankumirako amaaso. Wona we mbanzize. And well, if you see my dad, bw'oba olabye ku kitange Wiiru. Tell him I miss him. Mugambe nti musuba okamala. Buli lunaku. Tell him I'm all right now. Mugambe kati weni ndi bulungi. Sina buzibu. Muzaatu ali awabiwe naye takyasobola kaddamu. Yamaze okufuuka kikyateekeddwa okubeera. Malayika enkuumi. Kivula ebiseera bisinga abakazi abasinga mbagamba. Mwegobaagobako nnyo abasajja. Rodi yatebya kibuno omu n'ayita. Ne kamanya abitegedde era abiwulidde. Mwegobaagobako nnyo abasajja. Gwe buli musajja ajja mu saavingi. Tumanya.
yinza okuba malayika y'enkumi ng'ofiirwa osegera gwe buli musajja ajja gy'oli tumuma gira mugire ubatisiriza eyo n'okwasa bwatyo Lodi yakimanya kati ekyali kimuleese amaze okakasa entuuka ebantuuko tosobola gezaako girinyamu oli ateekeddwa okubeera ne gwateekeddwa okubeera naye newankubadde ye malayika naye tasobola yakwatikubo najja nga asembera agezeko sisikana bye baali bamugambye okola waliwo eyali ebbali ogamba otya gwe onoosonyiwa osobola okundaba Always incredibly accident prone. ani Benjamin ekika ekyagobadde malayika y'enkumi nti ye ne Benjamin se bulijjo alina malayika enkumi ye nakyalo ono When did you clock back in? Tomorrow? Me too. Would you like to... wandiyagadde I'd love to. wandiyagadde ogezaako okuba nga tutambula mu ffe nako nandiyagadde Did you ever stick a knife in a toaster? bwe batyo bakwatiko bagezeeko okweyoga naye nakyasebo malayika There's this one occasion. bwe batyo bagenda bawaya buli obayita watangalijja ina n'ebiwawata ebisufu kamala kaiswadde bali jiji ng'atudde pata ewedde sebo rodi achi yajja manyi achi alimu olwassejjaaka achi nayo malayika yali ayagala akakyala kano kajiji kamusanyusa nnyo Not formally. gyebaleko I'm Archie. bampita achi nze bampita jiji Of course nfukiramu tewali tabu mbagambye abakazi mujja kwefiiriza nnyo abantu ku nsi tomanya kikyali buli musajja ajja gwe tomumma mukisa tomanyi osobola okwasa malayika zimanyi otubalumba mu yafuna ka drink aya jiji takimanyi mbono gwatudde naye malayika buterevu ebisigadde ne binaddirira tunaabirawo mu kasinema ekitundu ekyokubiri wabula ne bagamba Vijay Junior nga bulijjo